nnyo ssebo ne nnyabo agyekuumiddeko okuva jjo ekiro kyonna amakya ga leero naffe obweyamu bwaffe kubaweereza mu buyiiya mu bukugu ate era mu bwesimbu. Musajja wa Kabaka Abirimu Matovu munnakalungo ow'ensonga zikalidde okubatuusaako eby'ensonga. Ali ku BBS Telefayina kkiriza nkutegeeze nti wiiki gye tuliko eno era gye tulimu tujjukira olunaku olw'abakyala mu nsi yonna, era kyenva mulaba ng'enteekateeka wano ku BBS Telefayina zisoosowaziddwa nnyo abakyala naddala mu pulogulaamu ez'enjawulo. Oli ku Telefayina olunaku olwaleero lwe Lwokutaano olumu ku ezo ezisooka mu mwezi. Olunaku olusooka mu mwezi ebeera pulogulaamu etubuulira ebifa mu ofiisi y'abataka. Sijja kkowa kujjukiza nti Obwakabaka buno bwazimbibwa ku masiga asatu. Essiga ery'olulyo olulangira mwe muva Ssaabasajja Kabaka, essiga ery'abataka ntegeeza abakulu b'ebika mwe muva ebika byaffe, ate n'essiga ery'abaami abakulemberwa Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala. N'olwekyo ofiisi eno ey'abataka ekulemberwa jjajjaffe Omutaka Augustine Kizito Namwama nga ye Namwama. Pulogulaamu eno ebeera mu ofiisi y'abataka, yaweebwayo eri ofiisi y'abataka. Omutaka ndi naye Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ndi naye wano lunaku olwaleero. Ate tatambudde yekka, atambudde ne ssenga w'empya, atambudde ne ssenga w'empya Maama Joyce Tomusange. Mumumanyi nnyo mu kibiina ky'olulimi Oluganda naye nga ye ssenga w'empya. Kansooke nsabe abakulu bababuuzeeko ate jjajja anaatubuulira na biki ebifa mu ofiisi y'abataka mu kiseera kino kyennyini wajjidde ku mpewo. Jjajja oli butereevu ku BBS Telefayina, nsaba obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza, nange nina essanyu okubeegattako mu kiseera kino nga tusoosowaza ekitonde ekikyala era abataka abakulu b'obusolya babatumidde nga baba baagaliza okuyita obulungi kusoosowaza ekitonde ekikyala ekitwaliramu abawala n'abakyala Katonda baatuwa mu nsi eno. Baba bababuulidde, nze mukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya kinkakatako okubabuulira yuko biki ebiri mu ofiisi yaffe ey'abataka, era si bingi nnyo bye mbaleetedde, ebyo bibakwatako nga bazzukulu baffe. Ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri 2025 nga tutudde mu lukiiko lwaffe olw'abataka abakulu b'obusolya twafuna okwanjulirwa Omutaka Omubbulukuse Gabunga Mubiruziikwa Ali nga yadda mu bigere by'omutaka eyatugendako era naye yali ayitibwa Mubiruziikwa. Yatwanjulirwa mu lukiiko olwo era ab'Emmamba Gabunga bajja bangi wano Bulange Mmengo ne bayisa ebivvulu ne baba nga batulaga nti omutaka baamwaniriza mu bulamu bwabwe okuweereza ekika eky'Emmamba Namakaka. Tumwagaliza obuweereza obulungi. Era mu lukiiko lwe lumu twafuna okwanjulirwa abamyuka ba Katikkiro b'Omutaka Mawesano, oyo nno yakulira ekika ekya Ŋŋaali. Tubeera n'abamyuka ba Katikkiro. Omutaka abeera ne Katikkiro we ate asobola okulonderako abamyuka ba Katikkiro. Baatuleetera omumyuka wa Katikkiro asooka n'owookubiri era n'atwanjulira n'omukyala
twakubira mu ngalo kubanga yeewaayo okuweereza ekika ng'omubaka w'omutaka Mawesano mu nsi z'e Scandinavia, era yatulaga nti mugumu ddala akwatiridde ensi eziwera nga 4 awo ng'azikolamu omulimu ogw'ebika. Era njala okusaba abakyala bangi baveeyo bongere okuweereza ebika byabwe. Ebika abakyala balina basobola okuweereza mu nsonga y'ebifundikwa, ekyo kikyali kizibu kubanga eyo ennono, naye nga waliwo amakulu mangi mwe tusobola okuweereza ebika byaffe. Olwekyo abakyala bonna abali eyo mbakubiriza, tuwulira ng'oyagala okuweereza ekika kyo, tuukirira bajjajja, tuukirira abeesiga, tuukirira ab'emituba, emirimu egyo tusobola ogikola obulungi. Ennimiro ekyali nnene, abakozi tuyinza okugamba nti be batono. Abakozi abatono abo abakyala musobola okujjuzaawo bulungi ne tuba nga tusobola okuzza ebika byaffe ku ntikko nga bwe tutwala Buganda ku ntikko. Webale ssebo kunyanjula era mbaagaliza okulaba obulungi. Ssenga w'empya nsaba obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Bassebo ne bannyabo abateze BBS obutimbe gagadde, mwebale butasagaasaganya kalimi. Nga bwe nnyanjiddwa, nze Joyce Tomusange Nalujja, muzzukulu w'Amazige Emuyenje, amabeere nayonga ku gajjajjange Muteesaasira, nze Ssenga w'empya, nze Ssenga mu kibiina ky'olulimi Oluganda, atembeeta ensonga z'abakyala, abavubuka, tusoogerera abavubuka abawala bokka naye n'abalenzi, kubanga abawala n'abalenzi batambulira wamu okukola eggwanga Buganda. Era mbakubiriza muzaale mwale mujjuze ensi mugirye. Ssaabasajja Kabaka Weewaawo. bwatyo bwe yasiima mukole mu kibiina olulimi Oluganda. Mutaka Namwama nfaaniriza nyota. Yedde muzzukulu w'Amazige eyandeeta mu nsi muno. mpulidde erya Nalujja ne ndowooza nti oba waalumwa ngenza okuwulira ng'awunzika eŋŋamba weewaawo. Weewaawo. Abantu kibalumya nnyo omutwe ekyerinnya eryo, naye nno si nze Nalujja. Nze Nalujja. Walujja si Nalujja. Mange yakikozesa nnyo kuba yanzija mu Noveena. Bwe nakaabanga bagamba twala olwana mumpe n'olwana lwange nze mmanyi gye Nalujja. Nalujja. Ate ng'ab'empindi balina Lujja, naye ate tebaliiko mukazi. Naye kati olw'okuba ndi wa mpindi nga baliwulira batandise okituuma. Weewaawo. Entandikwa. Awo wennyini atulaba ku BBS TV5. Ssenga w'empya nga kiwulikika nnyo oba ng'ekipya. Ssenga w'empya amakulu gaakyo amakusike, kale obuvunaanyizibwa bwa ssenga w'empya bwe butya? Ssenga w'empya aba mukadde ddala era nga bondaba, kubanga kangeze singa jjajja oyo nga ye kitaawo nga nze ndi mwannyina, gwe n'ozaala omwana wo oli abeera ssengaawo. Kituufu. Naye ate singa wano waliwo omwana omulala n'azaala, oli abeera taata w'olujja. Sibe mu bitambuza bwe mutyo mu nnyumba olujja kati bwebityo bigenda byeyongerayo. Kati oseeseetuka n'ova ku ddaala erya ssenga ow'enju n'ofuuka ssenga ow'olujja oba ow'empya z'abannyoka abalala bonna. Era ssenga ono oyo ssenga w'empya yavunaanyizibwa okwogera n'abaana ab'obulenzi nga batuusizza ekiseera kyabwe. Ate ono ssenga w'ennyumba ye n'avunaanyizibwa
ku baana abo weewaawo ankitegedde bulungi ali ku BBS tefayina pulogulaamu ya ofiisi y'abataka era ndina omukubiriza olukiiko olw'abataka omutaka Namwama atambudde ne muzzukulu w'amazige ssenga w'empya Joyce Tomusange Nalujja. Bajjajja maama, tuli mu wiiki ey'okukuza olunaku olw'abakyala mu nsi yonna. Emikolo bwe gitandika okutegekebwa ekitonde ekikazi oba abakyala batunuulirwa nnyo naddala mu mikolo egy'ennyimbe oba embaga kwanjulwa buli boogera ebyendya mukyala gundi bannanga okutimba kuno kunaaba kutya nti mukyala gundi ennyumba eno gitereeza nti mugambe maama gundi mukyala gundi yayino kiteekateeka empombo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga tukuza olunaku lw'abakyala nsaba nkireete eri mwenna naye nkyolekeza nnyo eri ssenga w'empya. Tutunuulira omwana omuwala aleeta mwana munne, tutunuulira ssengaawe, tutunuulira ne maama eyamuleeta mu nsi, abo bonna bakyala. Naye nga tuli mu mukolo ogw'okwanjula n'okwanjulwa, obuvunaanyizibwa bw'abo abasatu abakyala, omwana omuwala ono, ssengaawe ne maama, obuvunaanyizibwa bwabwe butandikira wa? Ng'oggyeko emabega eri naye nga Katonda alukeesezza bulungi nti ennaku z'omwezi bwe ziti Namatovu aleeta omusajja. Obuvunaanyizibwa bwa Namatovu buli ludda wa? Obwa ssenga wa Namatovu ye ate ng'amba ono maama Nalujja yaleeta Namatovu mu nsi, ye obuvunaanyizibwa bwe buli ludda wa? Era bwe buli wa? Era ekitiibwa ky'omukyala mu mukolo kivaayo kitya era mu ngeri ki era kyandyeyolese kitya? Oba mbuuza bingi naye naawe okutandikira si wangu nnyo naye Mukama byanaaba atadde mu mutima akamwa bye kanaafuka. Tusookere ku maama yennyini kazaala mwana. Tusookere ku maama kazaala mwana. Anti kazaala mwana ye obuvunaanyizibwa bw'abantu abo bonna abayitibwa abakazi ku kitonde ekiyitibwa omwana omuwala abazaaliddwa buviira ddala ku kumanya lubuto. Naye abantu bano baali bagezi nnyo, nakati tuli bagezi. Kebera bukebezi mabeere n'amanya nti ono omwana ono yali omuwala. Okebera amabeere? Amabeere. Ng'amaze okumanya nti munda mulimu n'agatunula kaati? N'okebera ng'akwatakwata bw'ati n'amanya kuba olubuto lw'omwana omulenzi lugulira ku ddyo. Bwe buba bukyawo bw'ogiraagira oti awulira gye buli. Kati n'atandika okutegeka omwana oyo mu birowoozo, singa azaalibwa kiki ekibaawo, bw'azaalibwa kiki ekibaawo, bwe tutandika okumuleera kiki ekibaawo. Ebintu bino nabiteekako mu kitabo ekiyitibwa Eddu lya Ssenga. Naye yesu tujja kugendayo, tuli ku mukolo gwa kwanjula n'obudde tulina bugere bugezi. Omwana omuwala bw'avumbavumbamu ne tumala okutegeera omwana ono nno akuze. Bwe njogera ku mwana omuwala akuze, abantu bangi bakitegeera. Omwana akuze nga bw'okula bakutereka bulungi nnyo n'otandika okutereezebwa okutegeera nga bw'okuze kiki olina okukola ennaku ezisoodda. Kati awo ne balyoka maama n'alyoka akusindika eri ssenga akuteeketeeke osobole okufuna mwana muno. Kuva ku bino ebyennaku zino abantu okufumbirwa nga bakaatuuse, oba osangayo n'alinga nze kati ng'ayandudde. Era ffe abalungamya tugikola. Naye oba endoza baabirongoosa naye tebikyanyuma. Obugole omutanyuma nnyo. Obugole bunyuma buto. Obugole bunyuma buto. Era kyekyatukabyanga nga tukyali ganga olina n'ekikukaabya naye kati olaba omugole akaaba ng'abataki. Ate nga mu kuteekateeka omukyala era n'ekyo kyabangawo nga baagala akaabeko bali abamulaba nga bamuleese aga nti
eno sinkwa yaji ya mugole naye kati ebyo byonna tebikyaliwo. Okaaba kwabanga kalombolombo. Okaabanga kalombolombo era senga ng'akubeera kumpi oba tokaaba kubanga omuyaggula amaaso naba abaliyo ababali ng'akusunako tunulako wansi era biseera ebyo ng'okola ku liiso ly'omugole ogenda ogamba nange nalaye ku liiso ly'omugole ati ng'okutunula obbirira libbiri otunulira wansi ku nnyindo tunula ku nnyindo zo abantu obalaba wano naye kati omulaba leeri nga awuubira n'ali kati tebyabangawo. Ekyo kyonna kitiibwa kya mukyala. Kyonna ekyo kitiibwa kya mukyala. Kati kwanjula kw'abaana abawala bajja bandibaddenga nga bajja naye simanyi batuyinza okuddayo ennyo emabega eri kubanga kati ebiriwo birala naye nga si ebisaana. Ekitiibwa kitandikirawo kati ffe bwe tulaba ffe basenga b'empya tukirabirawo nogamba naye ono omugole mulaluusi oba Peter namusobola simanyi nakumanyi nga bamulaba mulalu amaaso yonna gamuli mu ngalo ate kati iyo omwana omuwala tegekebwa ne kakati twogera nabo bwe baagala okwesuulamu akambayaaya nga bakesuulamu naye ng'era omubuulidde era abaana abawala baami bayigga kati basenga ab'ensonga nagamba senga ngenda kufumbirwa nakubira esimu nakubuuza oli senga nemubuuza obuuza senga kikaaki nakubuulira oba senga munange noze kale ndisenga nawe wenyini oli senga olw'ensonga eno neeno neeno nedda sikyagamba ngamba senga nabeera ow'ensonga ku mukolo gwange ng'omubuuza senga nabeera ow'ensonga lwaki omunoonyeza ku ssimu ekikaakyo tekiriimu bakitaawo babazaala bokka tebalina abaana taata bamuzaala omu n'obuuza bamuzaala omu talina baganda be ayinza okuwulira nti afe tetuli baganda naye lwakuba tuyisanga abaganda era tukulidde mu tubisa kiganda naye olina kugamba munnange basenga tebategeeragana senga ne maama tebakolagana senga ne ogamba obwo obutakolagana obwo ne bujjawo omwana omuwala ono yandibadde atendekebwa okuva mu buto ekitiibwa kye kyonna nekisaabuka weewaawo. Jjajja ebigambo bya ssenga w'empya obiwulidde kuba naawe ate oyina basenga b'abaana bo oyina kyoyongererezaako. Senga atukoze bulungi era atukubiddeko n'ettooki emabega ate n'atuleta ne mu maaso tira nga tuli ku mbeera y'okulaba omwana ono omuwala ekitonde ekikazi kiri kitya mu mbeera yaffe eno nga ddala kati omukolo gwaffe guno ogw'okwanjula era singa atulaze nti atandikira wali ku lubuto n'agamba ono nno gwe ngenda okuleeta mu nsi muwala n'atandika okuteekateeka mu nteekateeka ezo omuganda era tumulaba mu maka ge amatuufu amaka amatuufu nti omwana ono omuwala atendekebwa n'akuzibwa ng'ateekebwateekebwa okubeera omutima gw'amaka. Tukimanyi ne mu bitabo ebitukuvu naffe mu buwangwa bwaffe nti omwami gwe mutwe gw'amaka ate omukyala n'abeera nga gwe mutima ogw'amaka. Ekitwe kino kigumugumu naye omutima guno guba nga teguliyo okukiweereza ekitwe kigenda mangu era singa omutima guno gusirika ebirala tebikola kyokka ati n'omutwe nagwo gwe gulengera ewalala gwe guliko n'okuwulira gwe guliko n'okussa gukola emirimu egyo katonda nga bw'ateekateeka kati katonda ateekerateekera ekitonde ekikazi mu buntu bwaffe ngaffe abaganda nti gujja okubeera omutima gw'amaka n'aweewalala naye ffe naffe tulina engeri gye tukikolamu nti omwana ono nga musenga bw'atulaze nti maama atandika okuteekateeka era omwana azaalibwa bw'azaalibwa ne batandika okumuteekateeka okubeera nti ajja kubeera omukyala omutima gw'amaka omulungi tugenda okumusiŋŋaana nga omwana ono ajja kubeera nga atendekebwa mu mirimu egyawaka
ng'omukyala era atandikirawo mpolampola ogenda okulaba nga n'emizannyo omwana gy'azannya azannya egy'omukyala ow'obuvunaanyizibwa mu maka era abazadde nabo bamwongera mu lugamba kale tulageeko nga bw'ozannya tireebuli ono olibikola nja bikola nze nja bisobola omwana n'atandika okuva eno wansi ng'atunulira okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu maka era omwana atunuzibwa ku mirimu egyo era omwana ono atendekebwa okubeera okumpi n'abaana n'okubagunjula. Tumulabye ali emirimu giri naye ate alina n'omulimu omukulu ogw'okubeera okumpi n'omwana kubanga ajja okuzaala omwana amubeere kumpi ekiseera kyonna bataata tubeera wala nnyo ebiseera ebisinga newoonogezaako otya okubeera okumpi tojja kumuwa bbeere ekyo Katonda yakimutondera. Omwana ono yatereezebwa obulungi yajja okwagala okuwa omwana oli ebbeere era omwana ono bw'afuna ebbeere tumanyi bulungi nnyo ne mu sayansi nti ajja kubanga akula bulungi kano atendekebwa okubeera okumpi n'omwana we ng'amuleeta mu nsi n'okumulabira ate n'okumugunjula. Okugunjula okunene nnyo tukusiŋŋana nti kuva mu bamaama era bamaama olumu twesiŋŋaana tubadde mu bika byaffe era twesiŋŋaana nti bamaama bamanyi ekika kyabwe ne bamanya n'ekika gye yafumbirwa n'akimanya nnyo nti n'atendeka n'abaana bano okubeera ab'ekika era maama ono omwana ono omuwala azaaliddwa atendekebwa okukwasizaako omwami okukola egy'obwami oba omutwe wawa kubanga maama ono katugambe nti omwami agenze kuyiga ayinza okuyiga esente zaffe zino ayinza oba agenze kuyiga bisolo ayinza oba agenze kuvuba ayinza oba agenze kunona obusiki waliwo obusiki bwetaaga ogunene ogw'okufumba kugamba omwami yajja okukola kino era bwe batuguleese kiba kikuweebuula awaka wano oba omwami agenda kunoonya muliza akuzimba nabiki ebyo buli wakomawo maama awaka wano yakola ki yayamba n'amukwatirako n'amulabirira n'amugamba munnange wibale ddala ate ng'ebintu bino bifaananako nno munnange nga olaba ebinyonyi ebyo singa otunulira ebinyonyi ebyo nga bizannya ekifo ky'omwami n'omukyala era nabyo bitandikawo ebityo ogenda okulaba ekikyala kisigala wano nga kikuuma abaana oba tugambe nga ekiwanga singa otunulira bigundi mu bisu byabyo singa bitunulira bulungi nnyo ojja kulaba nti nawe bizannye embeera zezimu ez'okuba nti omwami ono alina byagenda n'ayigga n'aleeta naye ate ono omukyala n'alabirira singa olaba ekinyonyi kikalooli ekyo omwami yagenda n'aleeta emiti omukyala n'azimba ekisu ne babiikawo eggi omukyala n'alabirira eggi abaana bano ne batandika okuliisibwa naye nga buli omu agenda n'aleeta emmere n'asigalawo kituuka ekiseera ng'omukyala omwana ono si waakuba nti alabirirwa ku bbeere naye wabula nga yetaaga okulabirirwawo kati ne mu maka gaffe bwe kiba nti tutuuka ekiseera olwo abaana ne baba nti bagamba nti omwana abuzeeko taata tujja kumulaba n'omwana abuzeeko maama tujja kumulaba n'olwekyo omwana omukyala omuwala ono olw'okuba nti asigala awaka wano atendekebwa era abamu bagenda bakirowooza ne bagamba nti nti bano bakola kyamu naye tutunulidde abantu bangi mu nsi muno ababulwako maama alabirira ababulwako maama okubawa akaseera nti twesiŋŋanye nti bawabye ebiseera bino bye bantu betulina takyalinamu kawoowo takyalinamu kisa takyalinamu kwetonda maama n'olwekyo kikulu nnyo okuba nti atendekebwa okuva nga akyali muto okutuuka ku kiseera ng'afunye amakaake tujja kwongerako ebirala naye nga akatundu ako naddala ak'okutendekako tusaanye tukatwale nnyo nga kikulu nnyo ye mwana ono gwe tugenda okwanjula wali nga tutuuse mu kiseera ekyokwanjula tumutendese tutya tumuteeseteese tutya okubanga asaanira okuba nti agenda kubanga ayambako omutwe gwe n'omukulu omutwe ate agenda okulabirira abaana bano